Okay, kale bantu bange ekibuuzo kiri nti nakiteeka ku Facebook enaku z'omwezi zaali nga 3 Feb nga mbuuza ti luyimba ki olwa kadongo kamu olwakwagaza kadongo kamu. Ekibuuzo ekyokubiri kyali nti luyimba ki olwa kadongo kamu we wasooka okutegeera n'otegeera nti lwenno era nga buli wozaayo memory emabega luyimba olwo lwe lukujjira. Emboozi eno ya ku Facebook kati naawe ndaba ogenda kumbuulira oba olyawo mu comment section gwe luyimba ki. Naye era kino kigenda tuzzaayo okutegeera abantu baffe bagwa mu myaka ki, kubanga nkugambye nti kadongo kamu yatandikawo mu 1955 we batandika eri Wamala nga yayimba oluyimba Nabutono, then oluvannyuma ne tujja ne tubeera n'abayimbi nga jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka 1957. Kale muntu wange nkwebaza okubanga nate okyangoberera. Nkyali Muzungu David, kadongo kamu music analyst. Nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube subscribinga, commentinga, likinga. Naye nga nsaba nnyo comments zammwe mbeere nga nzifuna. Era kino mwebe nnyini kyetugenda okunyumyako leero baganda bange abeeri ku Facebook be baagira nababuuza luyimba ki olwa kadongo kamu olwakwagaza kadongo kamu. Luyimba ki olwakwagaza kadongo kamu? Kati then n'ekibuuzo ekyokulala kyali luyimba ki lwe wasookerako oluyimba ki olwa kadongo kamu lwe wasookerako okutegeera oba lwe wasooka Kabuye Robert agamba Walumbe Ezaaya 1992 naye nga 94 lwagenda akatale. Abawala mumpemudde Alice Nebata ono Juan Ramirez Faruku. Then William Sekejwe agambye abaana beeyawudde olwa Kato Sekandi Wilson Kwita, Moses Wamala Serwandagaze no Lobina Namala. Kasozi Francis agambye abakazi babeeyi amani basudde, that's 1997. Gubasinga Makumbi Jawadu lwa Alice Nabata. Then Prince ono Kawoya Ismail agambye ab'emikwano Prince Jopo Kafeero. Stefan Mugerwa agambye mukyala Mugerwa olwa Hamani basudde. Jotham Hannington Waswa agambye abatobe tulina musuubi ba Ndagire Nabitaka. Then muzzukulu wa Namuguzi agambye abakungubazi olwa Hamani basudde. Ngambye oluyimba olwakwagaza kadongo kamu. Kyekibuuzo wano kyetuliko. Oyo agambye abakungubazi. Era kiba kitegeeza nti ono emyaka giriranye oluyimba olw'ebiseera ebisinga, kubanga sisuubya nti omuntu ayinza okubeera owa myaka 3 naye ng'oluyimba lwali olwagamba olwamwagaza kadongo kamu olwa myaka nga 10 emabega. Then tweyongereyo Sewankambo Robert agambye mukyala Mugerwa. Mugalu Henry agambye birowoozo Lucia all from Kafeero Nedda Ssebo. Bino ebintu tukole ng'ekyo oba oliawo ekiba kibuuziddwa. Ngambye luyimba you need to be specific. Wadde oba oyagala Kafeero you need to be specific unless ng'ekibuuzo tekitegedde. Kitimbo Joero agambye ab'emikwano Kafeero. Nsamba Huzaina Fatiha agambye ab'emikwano Paulo Kafeero. Then Kevin David Karisa agambye ekiryo n'omuwafu in bracket ebintu bizibu olwa Hamani basudde. Kaye Richard Saabagenda bandikomyewo olwa Lord Fred Sebata. Era ndowooza alabika asiseemu ku myaka. Kafeero Silas agambye Movia. Namugela Bone agambye Dipo Nazigala. Nakawuki Olivia enganda teziyamba. Enganda teziyamba mwanyinanze nedda ekibuuzo oba okivuddeko. Then Mulondo wa Kyago agambye zonna ku mbaga tekubulako musiiwuufu munnange. Kasiita Aloni agambye ekyali mu ssabo Hamani basudde n'okusalawo kwani olwa Prince Job Kafeero. Nina gwe nagambye nti oluyimba tebaluyita okusalawo kwani
naye ate ye yanyize bunyizi. Kale Makumbi Junior agambye ekibuuzo tekivuddeeyo bulungi nembuuza wabadde oyagala nkibuuze ntya. Then Lukyamuzi Rogers agambye ab'emikwano Paulo Kafeero. Thomas Isaac agambye Nabukenya Kafeero. Elina Fatuma agambye Kasozi agenda olwa Prince Jopo Kafeero. Shadia Onziru olulimi lwange Paulo Kafeero. Evelyn Kalani enimiro y'oku Buganga Hamani basudde. Mumbeja Shamimu Njuba Jamiru emikwano n'enganda anaasinga. Geoffrey Nsubuga agambye betwalaba Bulaya Hamani basudde. Jos Karumeto agambye abakungubazi olwa Hamani basudde. Sekayimbira nanyini mutwe. Babiri Joyce agambye kyali musabo okuvewa Hamani basudde bwe nduwulire emirundi oba kawumbi kalamba. Kale ekyo kyekibuuzo ekisoose luyimba ki olwakwagaza kadongo kamu, naye era ebiseera ebisinga ekyo ekintu kiba kiriranye n'emyaka gyani gyoyo. Kati woba oyagala otegeera baganda bafe abamu oba oli awo batuyambyeko okuba nga tutegeera ekyo. Kati ekibuuzo kyaffe ekyokubiri kiri luyimba ki olwakwagaza kadongo kamu, naye nga nkwaniriza ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, Facebook ne TikTok. Gwe ayagala ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vla Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kale gwe ayagala okusponsoringa project nkusaba ontuukirire tubeere nga tuteesaganya. Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57. Chikaya College